Omusango gw'ebijambiya ogulimu emisango egiwerako ku Ssewanyana guziddwa bujja era nga munnange mu kaseera kano ak'obunkenke abantu nga beebuuza ani ali emabega wa bino byonna. Ate munnange ng'eno sayidi endala General Museveni bwe yeewaana nga bw'ali n'akyemalira akyasinzeeyo mu nsi yonna. Ate yo African Commission on Human and People's Rights bwe batyo bawandiikidde General Museveni nga beemulugunya ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu wano mu Uganda. Bobi Wine mu buufu bwe bumu ayagala obuyambi ku Uganda babusalireko ddala kubanga munnange awe wava akabasa kubanga omusimbi ogwo bwe batyo bagudayivaatinga ne bagulamu mmundu tiyaggaasi ebireetedde munnange abantu okubeera nga babonaabona. Bulamusiza nate gwe wena mpuliriza bwe ntyo munnange obutakulwisa bunkenke bwennyini nga bwe nkutegeezezza era nga munnange ate omusango ogw'ebijambiya ku mubaka wa Parliament Ssewanyana kati munnange guziddwa bujja era omubaka ono owa Makindye West Aloysius Alan Ssewanyana munnange emisango gye egy'obutujju kakati bagizeemu okubeera nga ate bagulongoosaamu kubanga jjukira Ssewanyana n'abalala okuli Mike Sirwadda, Jackson Kanyike, Paul Wamala, John Mugerwa bano bwe batyo bunnange babasimbye ku lunaku olwa Monday oluyise ne twakakuba emabega awo babasimbye mu maaso g'omulamuzi Alice Kamuhangi Kuwaka oluvannyuma lw'okubeera nti bakozeemu amendments bakozeemu enkyukakyuka mu charge sheet mu musango mu fayiro yaabwe bakozeemu enkyukakyuka era nga munnange eyagikozese mulala ye Director of Public Prosecutions DPP Jane Francis Abodo. Kakati munnange mu amendment sheet eno oba mu fayiro yaabwe enkyukakyuka gye bakozeemu kati baggyeemu omugenzi eyali omubaka owa Kawempe North Mohamed Segirinya ku lisiti ne bamuggyako eyabo abavunaanibwa era nga munnange bino byonna ajjukira nti biva ku bijambiya ebigambibwa nti bano be baabipulira n'abo be baasiba nabo nti be baatuma e Masaka. Jjukira nti abantu abasoba mu 30 munnange baalusulwamu akaba era abamu bwe batyo ne babuukayo ku bisago eby'amaanyi ennyo olw'ebijambiya ebyali bitamye e Masaka eyo ew'Abampuuga. Kati munnange kooti bwetyo yasomedde Ssewanyana ate fayiro empya nga bwerambika n'abo baavunaanibwa nabo era nga munnange omusango ogw'obutujju gwo bwe gukyaliwo nga ogukyali omunene gwe gukulembera gyonna gyonna era nga munnange bwe batyo abalala n'emisango emirala okubeera nti babavunaana okutta okugezaako okutta era nga munnange ogwa terrorism ogw'obutujju gwo munnange gwo tebasobola kubeera nga ate bagubuuka yadde n'akamu. Kakati munnange oludda oluwaabi lugamba nti mu makati ga January n'omwezi ogw'omunaana 2021 e Kampala ne Rakai kw'ossa ne Masaka district Ssewanyana nga ali n'abo bwe bamuvuna nabo essaawa eno nga bali mu nkome nabo bwe batyo munnange baategeka ebijambiya ebyo bye twogerako era nga munnange abattibwa bwe bali be boogerako bagamba nti waliwo Kiiza Mugerwa, Sulaiman Kakooza, Tadeo Kiyimba era bano nti bali baabatta kati waliwo n'abalala be baagezaako okutta kuli Ronald Sebyoto bonna nga batuuze b'Ssettaala ku kikyalo kye bata Ssettaala. Kakati ate era munnange n'emisango emirala gy'obutujju
gyonna mwegiri era nga Ssewanyana nga bwe nkutegeezezza nti essaawa eno omusango guzziddwa Buggya. Naye abantu munnange nga bamaze okubeera nga bategeera bino byonna bwe batyo bagamba nti bino byonna bizze oluvannyuma lwa Ssewanyana okulumiriza Mpuuga era nga lwaki nti essaawa eno bakizuukusa kati essaawa eno bazuukusa kya kintu. Omusajja oba oliawo agamba nti nabataasa bwe mbataasa kitegeeza ne mugenda kyeka kinnatandikawo ate kubataasa bwe kye baatandikawo ate era baamaliriza babayambye bwe ne balema kubeera nga ate babongerayo oba baali banoonya ki teri amanyi. Naye nga munnange ebintu si byangu nnyo era abamu bagamba nti Mpuuga yali badde akozesa ekkubo eddala okulwanyisa Ssewanyana ate n'atajja direct bw'atyo kubanga kati ekyo kirabika bulabisi n'omuto asobola okubeera ng'akiraba. Era abamu nga bo bagamba nti kati balinze Ssewanyana alumirize Mpuuga mu kkooti ku gw'obutujju kubanga nti awo balindidde okubeera nga balaba. Naye General Museveni yabadde yeewaanyo wano, waliwo ensonga gye yabadde ayisaawo wano kwegamba kino kifaanaganira ddala n'engeri gye bajjamu wano mu buyinza nga bamaze okubeera nga bava mu lutalo lw'ekiyeekera. Bagambanga abantu nti mwebaka n'ebirala. Naye General Museveni ono alina engeri gy'awuddisizaamu eggwanga lino era n'abakalakata emyaka gino gyonna kuba kati atuuka okugamba nti ye best dictator, dictator akyasinze mu nsi yonna era nga ye agamba nti nno bwe kiba nga bwe kityo abantu bamuyita dictator ye asuubira okuba nti yakyasinze mu nsi yonna kubanga mbu Bannayuganda balina total freedom, balina eddembe okukola byonna bye baagala okukola. Era agamba nti ate kubanga ye dictator akyasinze kubanga nti abantu bagenda mu night clubs ekiro, bagenda mu zi disco, ndowooza olaba awo wakomye mu kunnyonnyola nti mugenda mu disco ekiro, mugenda mu zi night clubs ekiro, kati ate ne mwana ne mugamba nti nno temulina ddembe. Eddembe mulirina kubanga mugenda mu disco ne mutema ddombolo ya solo, eddembe mulirina ng'era ettakala mwe balitwala kikitegeeza muli mu ddombolo ya solo eri ng'abaana bammwe bakona bali mu bana basoma bonna bakone. Muli mu ddombolo ya solo ng'eno ebirembo bya gold eby'obugagga by'eggwanga byonna INO yonna basitwala, ebintu byonna ebivaamu ssente byonna babyekomya, ennyanja bagyesibyeko, ennyanja zonna bwe ziri bazeesibyeko babbanzibe, entindo zigwamu ze bazimba, ssente ez'omusolo zonna zibulankana, bali mu zi supplementary budget mu palamenti. Museveni yagamba nti ye yabateerawo eddembe, mugenda ne mu zi night clubs ekiro ne mwenywera ku kenge ne mutema ddombolo ya solo. Ako munnange temukeerabira. General Museveni emyaka gyakalakatidde Uganda emyaka 40 Bannayuganda balema okubuuka akantu ako. Naye kale mwe kwewaananga bwali dictator still era ensi temutenguye era nayo ekitegedde bulungi nnyo nti kale yadde golowooza nti nno abantu baleesidde eddembe okubeera nti nno batema ddombolo ya solo mu zi night clubs, naye munnange nga bwemutegeeza nti human rights violations wano mu Uganda zisusse era okusinziira ku African Commission on Human and People's Rights bano basazeewo okubeera nga bawandiikira General Museveni era nga munnange beemulugunya ku nsonga y'okulinnyirira eddembe ly'obuntu nti abantu bagenda mu ddombolo ya solo, bagenda mu night clubs ne balya ne bagenda mu bivvulu, naye okulinnyirira eddembe ly'obuntu ekyo kirijjawo oba kijjawo kiri okuba nti n'abantu bateekwa mu torture chambers. Kakati munnange commission bwetyo yabadde reflectinga ku Aaron Kiza lawyer Aaron Kiza owa Dr. Kiza Besigye engeri gye yakwatibwamu nga 7 January 2025 bwe bali mu session ya court, wali mu court martial nga agezaako okusala ogenda eri balooya gye batoola ba defendants. Omusikaali n'amugaana era munnanga akavuvugano kaavaawo kakana nga bamukutte bamusibye era nga oluvannyuma bamusalidde emyezi 9 lwa kutyoboola kooti bakunyoomoola kooti, contempt of court, kuyisa lugaayo mu kooti. Kati ekyo ne bakivumirira era n'ebintu ebirala bingi nnyo bye bakoonyeeko, naye nga munnange bwe batyo bamuwandiikidde General Museveni aba the African Commission on Human and People's Rights beemulugunya ku kulinnyira eddembe ly'obuntu
yadde yagamba nti abantu balina eddembe era bagenda mu night clubs ekiro. Naye Bobi Wine era ku nsonga y'emu ye kino akivumirira era akuba omulanga eri ba global donors okubeera nga basala obuyambi ku Uganda olw'ensonga z'okulinnyira eddembe ly'obuntu. Kati kino waliwo abantu abakivumirira abagamba nti Bobi Wine ye mugagga alina buli kimu bwe banaasala obuyambi ku Uganda nti abantu abawansi be bagenda okubeera nga babonaabona. Naye kye beerabidde era n'abo abawagira ekyo babagamba nti nno gw'olowooza obuyambi obwo buyamba ki? Kubanga era still bwe babwekomya ate bagulamu mundu, tiya gaasi n'ebirala. Nti ate ebyobugagga ebya Uganda bwe biri eby'omu ttaka n'ebintu ebirala, ssente ezo zonna ziragawa? Ssente ziragawa? Nti tisobola okubeerawo kubanga waliwo omuntu yagambye nti Bobi Wine alina okulekeraawo okubeera nga awagira ba colonialists. Mbu yandi ba imperialism yali badde abeera nga Traore. Mbu Traore asazeewo okukozesa resources ezaabwe okusobola okubeera nga akulaakulanya Burkina Faso. Naye kati Traore ne Bobi Wine banjawulo kubanga Traore ali mu buyinza ate Bobi Wine tali mu buyinza. Kitegeeza nti naye alibadde akozesa resources ezo oba oliawo naava ku kubeera nti oba atunuulira ensi z'abazungu. Naye kati essaawa eno we tuli nti bwe kiba ng'eri esoosi evaamu ssente eziyambako wano mu kutulugunya abantu nti zisaanye zikome kubanga still ekyokulabirako nti Museveni yateeka Uganda mu lutalo ne lumala emyaka 5. Golowooza Uganda yali ebeerawo etya? Kitegeeza nti twagumiikiriza olutalo ne lugenda mu maaso ne tubakana n'ebirala after. Kati kiba kitegeeza era still bwe bajjako obuyambi babusalako tusobola okuweekeninga system eriwo etulugunya abantu, tusobola okununula ate tugende ku system eyinza okusingako. Kitegeeza nti kati Bobi Wine waba ali mu buyinza omuntu omulala yenna aba asobola bulungi nnyo okubeera nga eggwanga libeerawo nga likozesa ebintu byalyo ebiriwo. Kale munnange Bobi Wine nga akubira omulanga international community ono yayogedde n'agamba nti ba donor funders abafandinga Uganda's government balina munnange okusalako obuyambi olw'ensonga nti eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa ng'ate obuyambi obwo bukolera ddala kinene nnyo. Era ng'agamba nti okubuzibwawo kw'abantu, okuwambibwa, okutulugunya kw'abantu, bino byonna munnange biragira ddala nti bano balina kye beeyinula ate ng'okakafuwe buli nti bakozesa ebyo n'obwannantagambwako muganda wange busukidde ddala. Kakati bw'atyo Bobi Wine ng'annyonnyola ensonga eno agamba nti regimu ya Museveni ekozeseza ddala bubi foreign aid okubeera nga bavujjirira okulinnyira eddembe ly'obuntu n'okutulugunya abantu okusinga ate okukulaakulanya eggwanga. Nti abantu balowooza ssente ezo ziyamba mu kukulaakulanya eggwanga. Yadde abamu bagamba nti Bobi Wine talina muwongo talina kwagamba abamu yakiseetinza ati yagamba talinaawo kisa mu bantu eri abantu okuba nti abalwadde basiriimu basalako obuyambi bagenda kufa nga tuba tewali ddagala. Naye kyemmanyi bwe baba nga baali bagezaako okukola eddagala lya covid Museveni yateekamu ssente nnyingi era n'awagira kati ate siriimu amazeewo ebbanga. Kitegeeza ARVs wano tulina okuba nga era tuzeekolera era abalina siriimu nga bazibawa. Kiki ekyali badde kigaana bwe tuba nga tusobola okukola amasasi ennakasongole eri kale ate eddagala eriweereza ku siriimu ddyo lisobola litya okubeera nga lirema kubanga mpulira bagamba ne quality chemicals era ey'abakulu abo ekola eddagala eryo era bo bali mu kwenogera mu nsimbi. Kakati munnange ye Bobi Wine agamba nti bwannantagambwa akola mu Uganda butuuse kwegamba level nga tebusobola kubeera nga bugumiikirizika. Era agamba nti security forces bano basazeewo okubeera nga bawamba bannansi emisana tukunga ensi yonna eraba babatwala mu Torture Chambers ewatali yadde okwesikamu yadde n'akamu. Esiga eddamuzi gye munnange kakati baalifuula kisiimuula, baalifuula nga kiddole kyabwe ekya state kye baagala era esiga eddamuzi zirina kusalawo obusazi bw'erityo. Kakati munnange atutegeeza nti regimu eno eya Museveni ebeerawo ku ssente ezo ezireetebwa international community ze bavujjirira wano mu Uganda era
ziyambako nnyo ku Museveni okubeera ng'agula emmundu okusinga okubeera ng'ate ayamba bannayuganda ng'eggwanga okubeera nga likulaakulana, wabula azikozesa ssente ezo okubeera nga ate alinyirira eddembe ly'obuntu, anyigiriza bannansi. Kakati munnange okunoonyereza nga kukolebwa Transparency International Uganda and Global Witness, bano batugamba nti nno $1 million mu buyambi nga zino zina kugenda mu byabulamu, mu bya kusoma education, wamu ne poverty alleviation, mu kuggyawo obwavu oba mu kulwanyisa obwavu. Zino munnange babadde nga bajja ate bazitwala mu birala nga ki mu kugula emmundu arms purchase, okusobola munnange okubeera nga basuppressinga dissent, okusobola okubeera nga bayimiriza balemesa abantu oba bazikiza amaloboozi ago agavayo gonna okubeera nga gavumirira efuga bbi. Era agamba nti ssente ezo okusinziira bano kuba Transparency International Uganda and Global Witness, batugamba nti ssente ezo ezaali badde zikola ku byobulamu, ebyokusoma, okuggyawo obwavu, poverty eradication oba ku ebintu ebirala byonna bye bateekamu ssente, bagamba nti ssente ezo bazikozesa okubeera nga bagula amagezi ag'ekika ekyaggulu, tekinologiya, okusobola okubeera nga balondoola, balumika amasimu ag'aba activists ne ba journalists, bannamawulire babeera babalinnya akagere. Kakati munnange nti bino byonna babikozesa, ssente ze babawa bazikozesa okubeera nga bakola ebintu ebifaanaganako bityo, era ezo bazikozesa n'okubeera nga badevelopinga facilities, detention facilities, gye bakolera okutulugunya oba ze tuyita torture chambers. Kakati munnange 2024 report eya UN Human Rights Office gye yava, bano batugamba nti already baali bamaze okudocumentinga okubeera nga barekodinga mu rekodi zaabwe mulimu cases 5 zino nga munnange zaabo abaabuzibwawo mu myaka 3 egiyise. Kakati nga bano bonna abaabuzibwawo balina akakwati ku opposition groups, ate nga World Bank audit report eraga nti nno $200 million eza dola mu nkulaakulana ziweebwa Uganda, era nga zino bazituwanga bbanja. Kigambibwa okuba nti ssente zino zijjanga mabanja za kukulaakulanya Uganda, naye munnange baziteeka mu security, mu bintu ebifaanaganako ebya security, okusinga munnange okuteeka mu bintu ebyenkulaakulana. Tuba bazimba enguudo, bakole batya, bazimba amasomero. $2 million. Kale bw'atyo Bobi Wine yagamba nti ssente eziva mu Europe ne America era nga za babibwa musolo bali beerekereza ne bazituwa mu buyambi, ne munnange zikozesebwa kubeera nga zigula tear gas, masasi na surveillance drones okusobola okutagetinga bannayuganda abali innocent. Era munnange nti abo bonna ba donors kitegeeza nti babeera bayambako kinene nnyo mu kukaabya bannayuganda akayirigombe. Kakati munnange olutalo Bobi Wine agamba lukyali lw'amaanyi nnyo, kubanga nti okusinziira ku biriwo Muhoozi Kainerugaba n'abanene abalala wano mu Uganda bo kati baafuuka ba agenti bakutulugunya, era bonna bassa kimu nga nkuyege nti tubatulugunye, era ne batulugunya. Juzi edimuntu yatugamba nti baali bamukuba bwe baseka nga yebuuza ne gye bajja essanyu, kireka ndowooza nga baseka amagye mulukufu, bagamba bannange kino kye tukola. Kakati munnange yatugamba nti kitono nnyo ekiyinza okubeera nga kikolebwawo, kubanga n'essekeddamuzi nalyo lennyini liri compromised, era nga okusinza ku kiriwo agamba tebamaze okubeera nga bayungula ttiimu ey'abakugu balooya, ttiimu kabiriiti, okubeera nga bannange bagenda okutunula mu nsonga eno era basobole okwanika amazima mu kkooti
nti famire ya Museveni ekolera waggulu w'amateeka. Ekolera waggulu w'amateeka era n'agamba nti munnange babateekamu ssente mwali badde mulekeraawo kubanga munnange ne Katonda alaba, mulekeraawo okufandinga abantu abakabye bannayuganda. Kakati population ya Uganda jukira nti munnange bwetyo eri waggulu ddala esukka ndowooza miliyoni 48 newankubadde bagamba bo 46 naye nze nsobola okubanga esukkirawo ddala. Era nga ne Kyagulanyi agamba nti nno abantu balina bonna okugatta amaanyi beerwaneko kufuga bbi n'okuyisibwa obubi gavumenti engeri gye bayisaamu mbi nnyo. Kakati bw'atyo n'agamba nti munnange osanga luno olutalo si lwa bufuzi byokka byokka, luno olutalo si lwa bya bufuzi byokka byokka, wabula n'ensa tewakyali munnange mpisa mu Uganda kubanga abantu baasiiwuka empisa, abasirikale baasiiwuka empisa, alaba omuntu wa bulijjo amulaba wanga kiki. Kale byonna munnange tuyinza okuba nga tulowooza nti ntebe naye tulina okutereeza sisitimu yonna. Era n'agamba singa bannayuganda bayimirira wamu ne bayimirira wamu bwe bati, singa bannayuganda bayimirira wamu kiba kitegeeza nti tusobola okubeera nga munnange tununula eggwanga lino. Naye nga eggwanga lyonna lyonna oba ensi yonna yonna egezaako teeka ssente mu gavumenti ya Uganda, kiba kitegeeza nti munnange ebeera evujjirira kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Kale Dr. Livingstone Ssewanyana, Executive Director owa Foundation for Human Rights Initiative, kino yakiwagidde era n'ategeeza n'agamba nti donor nations, amawanga gatuwa obuyambi, galina okubeera nga gateekako obukwakkulizo bunene nnyo ku buyambi bwa Uganda, era nti oba oliawo obuyambi obwo balina okubulekeraawo paka nga wabaddewo embalirira entuufu okakasa nti ssente zino tebazikozesa kulinnyirira ddembe ly'abuntu na kutulugunya bannayuganda. Kakati munnange akazito nga keeyongedde, tukyayongera munnange okubeera nga tulinze naffe tulabe nti international community singa kino kyeyongera mu maaso bo bakiraba batya, ye nga bamaze okubeera nga babagulizibwako banaasigala bakyawa regimu eno ssente okulaba, banaasigala bagiwa buwi ssente okulaba nga bannansi kumpi bafa baggwaawo. Ekyo munnange kitulinze okulaba nga munnange kituukirizibwa. Naye nga abantu bo abamu bakirabanga oba oliawo nti ekyomutima omubi ogaana Uganda ogiwa obuyambi, naye nga munnange Uganda nkugambye nti obuyambi yes batuwa, naye tulaba nga obuyambi obwo tebukola mulimu gwe batuwa gwago ssente ezo guzituweesa wano nga Uganda. Kakati kiba kitegeeza nti oba oliawo Museveni bwe banaabeerawo ebbanga lyonna bali balituuka n'okukoowa. Uganda neesobwa omukisa ogwo, twabawo emyaka 4 meka temulina nnyo kye musobola kwekolera mmwe muli nkolya. Kati tulina okuba nga tufuna abakulembeze abasobola okubeera nga bakozesa ssente ezo, buli omu n'atulaga kyatuuseeko. Mu myaka 5 gyokka bwe giti kuba Traore amaze kuseetinga pace. Mu myaka 5 biki by'otuuseeko tewali dda wali, pozi ng'oli alina kyakoze bwe tutyo tuba tujja kubeera nga munnange tumulonda mu demokulasiya gwe boogerako oli. Kale munnange kankwerekereze tusingana ate mu mboozi zaffe ezirakwano ku Uganda At Large. Mukama Katonda akuume.